Inside Story Uganda, real source of political updates. You talk to people. Abantu bayina where to go. Neba no babbi. Bakuba abantu amayumba gaabwe ne bagasuula. Abannema kati nga bagende. Ntombulira nemu. Oyo tayinza owannema tayinza genda mu ggulu. Tasobola. Bakuba ebintu byonna ng'olaba. Oyo wannema yinza ogenda mu ggulu. Ngono wa ubosi yakyasuuza okubala abantu ennaku ennyingi. Mukiza yatwongeddemu ennaku 10. Naye abasajja naye mulya mmere ki? Because people are documenting. Where will you get a job? Oyo n'abaana b'abakonde emyezi. Ni mu ubosi mwe bali bangi nnyo. N'abaana be bajja kubanoonya. When politics is demystified in elections free and fair, byewakola bikomawo. Ne bikulondoola. Nti emisango gye bavunaana Trump olowooza mu Africa bagikoze bali bameka. Bayitirirwa obungi. But the hygiene, tukita political hygiene, oyo abaza akalumi emyaka ennaku emyezi talifuna mulimo. Tumuvumbagira buvumbagira. Ani atalifuna mulimo. Oyo ubosi. Mukiza. Can he get a job anywhere? Ni kati akaddi. Abaana abalezi. Anti abaana be. Mumwana mulowooza. Kwe kubala okukyasinza okubeera okwa fake. Let me tell you. Kana akalenzi akayogedde nti Mirundi twamukubira bwere tavumangako first read kali kakimanyi I faked the tapes kali kakimanyi nti njakanyaza mu mpale nekuli kintu kimu kyokka kukuba kola ki buli ayavuwadde organic trade bali bagenze nenateete banabe eddogo likola nekagenda ne mubasawo emulago ne bakali coding tujja kuvunjisa muzikkinyo ne mulamu wako kaddoke nze abasibanyegako gavumenti kakati kankubuulire mu Amerika owuli akola enguudo nti pulezidenti agenda kola enguudo oyo wabubosi ye yawedde omanyi lwokuba n'omuwala w'essomero lwogenda mu demokulasi gavumenti eringa kabuli tegoba mulambo. A coffin cannot argue with a kabuli, a grave. They can argue just a grave when fitting them. Is it normal to account for that? Isn't the Anias Namiaro, Babadeba Murumbi. Never ever said Jechiromo meeting of Agam. Ho! Akawala Kabaga into the name of Murikumuriro. Omusajja nkubidde ezakwezi Museveni yakankubira essimu mbonamyalo y'Afrika ekidoli kyawe munafashiniemu ate akatambi ngenda kakuba nga batudde yakolera bwerere namyalo kidoli nenyiniisi ebadde ageeza kiwamba era mukube akatambi bakawala ako kadduse kabagemu muli ku muliro anti mbambala bannange muri ku muliro mwe yakakubira emyaka 10 akubye ennaku 3 naye Museveni amasimu ge yakamu naye mugenda kuleeta tribalism mu ggwanga mbonnamyalo y'omulimu gwe guli gumu yabakolere nga sente zijja mu State House kana akawala kateekemu eza namyalo tumugamba aveeyo mukisigale mumwekka omunuke mujja kunuka mwekka bwemunabula bemunyamu mujja kwenyamu oba mujja kuyiga okugenda mu Tamale nga tuvuddeyo ensonga ya Bobi Wine okubati ya gas nkubuulire bamulemesa okugenda ekamu bano aba gavumenti be batalina magezi why nti Museveni has normalized the situation Museveni n'agoba abasajja bonna mu poliisi n'agizaayo mu nnomu Bobi Wine amagye n'agajja mu poliisi why is Bobi Kamuli the issue mukatambike Bobi Wine yajja kufa ate nga kikimutta lwakubera gavumenti entafu tukuganya ogereyo nga genda bakube omutwe bagwazi ngagana akasokoola yandibadde tagendayo talina okukuba kubanga obutambi ate nga ayina eddembe ly'okutambula n'okumubulayizinga Bobi Wine tategeera why bwemba ng'abawasa abakazi abo abangi the Muslims bwemba n'omuwala gwenjogereza mu kitundu and my wife already my wife
goes there in Gomez Ulisi abayagala ki kumugulira Gomez abayagala kutta maka nti gwe kyojoraba yefu Museveni recently met a delegation from Busoga. What motives Bobi want to go to Busoga to demystify Museveni? They have a college Mulia Muapa. No Colagantino Yasinda Mani. Kubanga Bantu. Tababaya. Nania Kubantu. Yarita Mani. Since Numukam, Atabala Mandua, Monica Wagul. I can help him to win. No sweater. No college to Wako. Hey. We can now help him. If you find the problems in the meaning in your constituency, can you help me? You remain. Don't follow me. I don't want you two people. The only man I can take, I'm going to fundraise. The only man I can take is from Museveni. But I'll never work in Museveni's government. This is why I'm reluctant even to pick the NRM goal flag. You're going to abagusagala kunyamu new vision yaga era ekipoti kiba kimutere wana akiniera mu muko kazi jeko imasiko on NBA jeko nali bekalisanga musa kasajja kubina manji jeko police president ajijemu amaje lwaki yagenze maso nokubatia gas no this man would have been detained in his home niba mulemeso okufuuka she will have time mbagamba nti tulina gwe tuyita eaching your opponent mu politics and eaching your opponent ekerayira layira omugwera mwaka lunatawangula the following day starts under NRM is a revolutionary political party organization. Why? NRM believes tulisoma a party like NRM yobo mumala akalulu ngejjala swakichaza beyabenge babba paka mwaka gujja yeziwa zoneziwa tebanjibwa paka kalulu akaliddamu ono kalisakwata mukoddo mu Museveni namuweza media nadda musenena nasalako abamukoledde bonna mbatemuyina waliwo kaledi akatabanja Museveni terimi eriyo TV etabanja Museveni. I study nti Museveni believes to once the elections are over you demobilize mudeye muri. That's why he does not have a functioning party. Yeba na bali badde nga ba party yabitekawo ne bamubba abokusuku kati abali badde ba party abakweka mubala sisi government emusasulire yaba mukolo yabafuula abakozi baani babuchana bonna bateeka mu bali government emusasulire ba campaigners be. That's what Museveni does. Lwaki tayagala yina asasula n'ekibiina if yagiri nti after the elections kakati Bobi Wine ye problem gyayina banu whether Bobi Wine likes or not ekibiina kye bakizaayo bakibalama bakitwala andi kugambi bakimwazika. Bobi Wine luli bali balina situation eri bweti. The situation is this nti abeena ali mu banu bali banoonya party laverage kubanga nakubuli wakapabulo ne n'abasajja bali mu enale bali baagala bakole ekibiina kyabwe ne beesiye kakati nga ye Museveni alisiro. We are going to have a referendum to return the political parties but the man is siro. What if he is desiring kyekyaleeta beesiye natekawo ekiki kyekyakuba biri mu maaso kojja wange yabawabire wa Museveni nga bo baagala kukola ki political party. When you form a new political party, this is when the Okumalicanis did to work at any message a party over founder member. But when you join NRM, whatever be favorably contestable. Chairman no chijao. It is better to start a new party than joining an old one. Yes. Kakati today mbagamba tibali abenaremu abateekawo no kankubulire akakasajja ako kayogedde n'olutulo ogenda kuteegula nzirayo mu judgment. Olaba nze kennyini nze nasooka obbabuulira timbabazi aleese materials nga ndina museta kanakolemu kali kambabazi kano katumubazi kali kakyogedde lwabogo yali wambabazi
Kyova abankuba ate Museveni nankuba. Ate nga nyamba ye. Nina kuva. Ate nankuba nankuba kironga mubbi wankoko mu ngende mu nyumba nswera amazi. I have helped Museveni for one thing. Nali basse. Museveni did not believe that I'm with Hamas. For us, once you push me to the wall, basis. Nomukazi mutta. Bw'oba wasoma psychology, karakita yange nali nyitu ekyonkonzi kuba nali mmanyi nti babavunaana mu ICC likwati nyizo nansi yina ampite ne kalube ndisawone baba nali ngenda naye ku kitebe kyabwe ekyobujozi ko basinziira okunyira ku baana b'abannaabwe gatuukeyo ti akasajja katulisa. Museveni n'agamba mumuwa obwa manager mu New Vision kana akankubye nali njagala handover bonna babeerewo nali batutte n'abakozi ba New Vision. That's why she called the government. Omunyamanyeza familia nga abaana tebasoma ng'aleeta kalubindize buli konsayization is not there. Is kutegula. This man arrogant fellow will kutegula. Bobi Wine singawa namujjako ekibiina kamagazini kano kalaba nga Mbabazi aleese ebintu. I was the first person kali mwesobi alive Mbabazi namutegeera nti aleese materials nekwalitolu okuva ne ward meetings nti gwakola obutambiro obutwalira first lady oyina gwa ddalu banne kanka bakwatireko n'olufe lwako n'olufe kanka bakwatireko ngenda kudde waffe nsabe verdict endala kudde waffe mu nsozi nze nasooka babulira nti Mbabazi avuganyani Museveni nengende walugo tuze tusi 15 nengende walugo nde New York nemugamba nti do you know Mbabazi is going to fight Museveni nanga jenali ekyemisana in New York lugonda nanga no ndugu it cannot happen nemugamba nengenda mu Ethiopia mu OAU nembagamba waliwo kakandi yali ambaza Museveni is fighting Mbabazi kana kale mwanga mwikali nakali yali awagira Mbabazi kagondi akokaje ayogedde nti fe twabikola ntunyiza President Museveni kasajja gwe nasuze mukabisa yange nga nkulu nnyo kasajja kojja kuwandaka kakkiriza muke kabikola ayi Mukama otenderezebwe Katonda w'eggulu omanyi bw'oba oyagala okutta timba mutege embuzi kakkiriza n'olutwe lwako ali yalondaga baminisita Museveni Museveni yamulira mu ddiba kabusenga Museveni ye yalondanga abantu abo kasajja gwedduka kalidduse akakasajja kalidduse ngakakolagana kabaka atuwadde kakolagana onyonoyitwa mutamua omufere kanzu n'omufere saala mayiga ayita mu bantu mayiga yali badde yadduka dda batandise okusima ekinnya mu masengere naye bayina okusanga nga okikunamyemu ne bakuba akabina lwaki towaayo ddamula kakati akatabo kano gundi ekyambuzi nkanoonyeza mwonna mwekali nti ekyangobya ntegeera Mbabazi invisible hand ntegeera nti Mbabazi ayagala kusuulaani Museveni naye nga Museveni tamutegeera akakasajja kawandiikako Museveni salenda azimuwa power to Mbabazi kakati Museveni akwata mukyala we amutwala mu Prime Minister's office n'akakatabo nkayina bakuba bigirimaani okumwogoloza why baali balowooza nti fasedi yajja kabusenga olyevuma olunaku lwava Sironko olwovuga ne baasi yakujja Sironko omaliriza ensonga ya Bobi Wine nkubuulidde nti kati akatabo okalaba kati bwe balowooza nti fasedi yajja Museveni yamutadde muki mugundi ne bagenda omusajja yali akulira UNEB baali bamuyita Bukenya ne bamugoba ne bateekawo ntagali nga their aim kutampalinga na academic papers za journalist bagay bonna kyogera wali busa abantu mwatta abantu eddogo eri bali ku mutwe
yazze nanyini buyinza yazzeeyo emulago n'akanga abasawo nakanoona olusi lwako kali kagala n'okuwamba ekyenateeri nenkafata where are you going to go with these butambi bagenda bakwatira ono babattirewo kuba nyenze nabo mu kampeyini siryogerako n'abaana abo Museveni tayinza kumpita whether Museveni wants to support me or not, I never work with him again. Onakugamba ntino ayagala omubuulire ntino Bobi Wine yakwataganya atya ne police government police yadda mu nnomo gundi Museveni kyavudde agigoba kankubuulire Museveni kyavudde agigoba Uganda get me book tubulire eddakiika mmeka eddakiika 5 tewali njakabusomera I tell you that Bobi Wine works with the police. The police was helping Bobi Wine. Let me explain to this idiot. One, let me tell you, Bobi Wine went to Mityana and Mubende up to Kampala. There was only tear gas. Why? A military in Museveni's government directed the police not to attack Bobi Wine in Mubende. But she lost. Because I tell you, the Bobi Wine is strategic. Bobi Wine does not change his rules, but the police changes. Tell me, when Bobi Wine was tear gassed in Gundi, wava Onumichara, Gubagoba. Namuganza. Yali misalo wa presidents. Babalanda. Akulia konsul. Ono Eruka. Bobi Wine went to Ruka was suddenly tear gassed. Bobi Wine comes back. Ngoyo mukazi amaze okufiirwa omwana we. Bobi Wine comes back to Ruka. Without changing his rules, the police did not tear gas him. Lwaki? The police decided to remove Bobi Wine from Kampala on the main road to the villages where it was not known. Police. The police was working with the Bobi Wine. When you fire tear gas in the villages, the old people die, animals die, babies die. But police was helping Bobi Wine to overthrow Museveni. Okumanya police yali ya Bobi kabagoba Museveni agobye kawukumi tugobere mu bonna badde bombo bajja kubera nente ate omuserikale bamuze bombo saluti zevaako Museveni kayagala okubonyabo saluti zevaako saluti ate balina emirimu ki toli mu mirimu kagala kankubuulire Museveni yali takimanyi nti abasajja bano abapoliisi baali baagala Museveni agwe I have already told you that two people including Kandiko, I have the recordings, Kandiko cannot deny it. They sat down and made a false report to the president that these noble people want to burn the city. Nga bagala kudwaginga majemuchi okuba mugozi Kandiwo bagenda kwa president bamwambye nyuma biwe Kandiko akolaje Kandiko kakati bamutadde rudi yageze mu saluti resi bamuziza yebo yakuba omwana wange nemugendere ewaffe ne bamuzanya Sudan ewaffe nzembi yina ebyowaffe byonna nzembi yina nabagambye nti gwe kumwemuliro ngutulemu nguzanyiremu nga bwe nyambadde bwe nguzikize nga ne koti yange terina kyebadde leeta ekidomola ky'omwenge omuganda kutu nkikukanyugire wala okinywa bunyuli kiggwamu tabaali emandwa zange waliwo yakuba abasajja bano emyaka 10 ng'aganye okukola lwaki bamulese n'agenda ate n'atuuka kuwero kamuli bamublockingira kakati Bobi Wine musiru why Museveni wants his votes atudde nekyabazinga ente 10 delegation namba yagenda enkeera gyokuba kabaka yagenza okwogereza ekyegyoko naawe gyokuba omukolo Bobi Wine is being used ndi litani tear gas litani kana kusajja kabwanika akayina obulevu alla bwe yajja mu lufula kumbuze enkadde n'abo kwawo nako bakola kagule ate bwanika yabadde andi kagenda ku mikolo gya gundi jabu bwene kwogererako mufuna abasajja abanywedde tonto bafune oluwaluko mu luteeke mu kaveera
mutandika onombuka bamwitani olombuka omukambwe ennyo omusoga mufumbiro kwata abatamiivu omwenge oguddukanya guli ku bulange mukwate obuveera bamwe obwoluwaluko kuba bukenya kuba bwanika kuba akasajja tekali honest. What were you? Bobi Wine has helped with you to get this money. In fact, Bobi Wine is like a Jesus. Jesus had divine power. This man don't have. But the way as Bobi Wine has helped people, even the Virginia do wells. Abantu abafunye mu Bobi Wine bayitirivu naye nga te Jesus yali musozi kama te omwana wa Namundu ne Lazaro aba babiri nti abagenge bali bameka nti bali basatu. Yes. Jesus, this man is better than, more beneficial to ordinary people than Jesus. But yagalawo galase nga banamboze bali ludda political scavengers akakasajja mukabaliro obululu wako bwe kali kafuna mu constituency yako ne Bobi Wine. You could only write Bobi Wine yete ina manifesto yakuba Uganda yonna n'agijjawo nupu ate agikuba bafaze ne batandika okugamba bannange munoge mmanya embisi munoge engedde embisi muzivuye gwomanyi nti Bobi Wine bwagenda mu kkanisa mu ekereziya agaba ne hostia faza mwene mundakitegeera mwene mukitegeera tokirabangako nga gundi Archbishop Semugere ali wali Bobi Wine agaba ne hostia ate awo nga abagenzi nyabo very observant man. But when I talk to Bobi Wine, I can tell you to when Museveni is reconciling with the Basoga nga akatambi kagamba nembaga yachabazinga tujikuwe omusajja ono kamansula nagisi bafulumiza Genesis Book of Records omukacha asinze okulinya ku bantu atabuza government ya Sezalawi mwanda we yangolukosi ali mu East Africa tabangawo. If Museveni is turning his attention to Busoga, is it, can he go to Busoga, Bobi Wine? If now Museveni is reconciling with Mumbere, can any opposition leader think about going to Mumbere? Then you are an idiot. But the police say chimanyi nti bwataba awoti akubatia gas tebagula bayina okugula ki tear gas. They encourage Bobi Wine kuba wabu atambule era wotegerera nti omuntu atakuwa atali mu bibiina bino oyo magambo bukyajja waliwo mada naye akulo lwaki todduka. Why do you want to be burnt in a tractor tire? Museveni should appoint Akulo, Nakalema, and Kabusenga, Mufuden office. Toka ni bayino kakwata. Kanukuga ino kwata. Nemulamu wako bayino kwata. Kaso kola. Evidence is there. Mabufedu wako. But tree. Omulungi omulabi wa Baba TV program ya Fiona kwa leo wetu bitambudde. Badde ne mukadde waffe Tamale Mirundi. Akataba kankano kalaba. Zibulwanwano tolo nendu wangu. Mpandika akataba. Nerwana ne muganzi. Netufuka ba Luganda. Netufuka ba Muganda. Kana wandisa akataba. A judgment from the mountain. But Kekano. Emando zewa fezaba salidde omusango. Kekano. Mwetukolebo omusajja yambadde galubindi ng'envunyuzi muva mu nnyuma ajja kulinnyinyiba mpembe mwenda aginiemu. Omulungi omulabi wa Baba TV.